Olwaleero enzingu ziri 3 ezakegaana ezooba Ssebaaseka eddaaza 225 wakulungudde eddaaza Wazindaba 140 kasookedde olutabaalo olw'okutugumbula abaali abakkiriza mu nzikiriza ebbiri okuli abakatuliki n'abaangirikaani kutandika. Olunaku olwaleero lwa bijaguzo nnyo mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nvuddeyo nganze mwoyo gwa Uganda ne Buganda okusiima Ssekabaka amanyikiddwa nga Daniel Basamula Ekere Mwanga ow'okubiri Mukasa ng'ono yali kabaka wa Buganda ow'amakumi 31. Singa si Ssekabaka Mwanga kusalawo kutta bantu baneeno, singa ebyafaayo tebyogera, era singa lunaku si lwa ttendo mu Uganda kussa n'enzikiriza z'abakatuliki ne bannaffe aba Anglican. So omuntu eyamaking ekintu okubaawo nze nganze banirwa okumuwa ebimuli bye, cause if it was not Mwanga singa bannaffe tebajaguza. Olunaku luneeno luleeta ebintu bingi mu ggwanga okuli abakola business ez'enjawulo omuli abatundamu n'abagwokya embizi babeera beetala kukira Namutale omunyageko ente. Ba transport batambuza abantu, abamaduuka ebyokunywa n'ebyokulya bitambula because of Mwanga. Abakulu bano okusinza ku Ssekabaka Mwanga ekyabattisa Mputu Bunyomi na kugezaako okwabulira ebyabwe ne batandika okuwanuuza ebyebunaayira ate ne babisukkulumya ebyabwe nga bagamba nti Kabaka yali asukkulumye ate ng'eryo Kabaka omulala asangibwa mu Bwakabaka obw'eggulu nga Katonda. Omulimu ogw'okutta abajulizi gwatandika ng'enzingu 32 zegaanye ezooba Gatonnya eddaaza 1885 ne guwunzikibwa ng'enzingu 27 zegaanye ezooba Gatonnya oba Januari eddaaza 1987 bwegattagattamu gy'emyaka 22 enteekateeka ez'okutugumbula bwe zagenda mu maaso. Bw'otunuulira ebyafaayo akigambibwa nti ku bantu bonna abaafa abattibwa 22 baali banzikiriza abakatoliki, 23 be bannaffe aba Anglican. Omukulu ono Basamulekere Mwanga of Ssekabaka yazaalibwa enzingu zaali 3 omwezi oba ezooba Ssebaaseka eddaaza 1868 era yafanga enzingu 8 zegaanye ezooba Muzigo eddaaza 1903 emyaka 35 egy'obuto gye yaseereramu oba gye yagenderamu ewa Ssenkaaba. Omukulu ono yalya obwakabaka ng'atemera mu myaka egy'obukulu 16 era yatandika okulamula Obuganda eddaaza 1884 wano wasinga otabulira abasinga abatagobera nnyo byafaayo. Ssekabaka Mwanga yakulembera Obuganda emirundi 2. Kyajja kitya eddaaza 1884 paka 1888 yakulembera Obuganda n'oluvannyuma lw'okulagira okutta kw'abajulizi abantu baneeno beekobaana abakatuliki, abaangirikaani n'abasiraamu ne bakolawo kye bayita obuyeekera. Obuyeekera bwabwe bwawagirwa abasajja ba British oba abazungu era baawunzika nga Kabaka Mwanga bamugobye oba bamugje ku Namulondo era bwe bamala okumugja ku Namulondo entebe ne bagikwasa mukulu we akadde ako eyali amanyikibwa nga Kiweewa Nnyonyi Ntono era y'omu ku Bassekabaka ba Buganda eyaddirira Mwanga. Ono entebe yamwokya oba Namulondo yamwokya yegikulemberera ezooba oba emyezi 2 gyokka okuviira ddala ng'enzingu 2 zegaanye ezooba Kafuumula Mpawu eddaaza 1888 paka Mukulukusa Bitungotungo 1888. Bw'avaako Namulondo ne kuddako Ssekabaka omulala eyali amanyikiddwa nga Kalema Muguluka. Ono yakulembera okuva eddaaza 1888 paka 1889 era wakati awo ng'akulembera omanyi Ssekabaka Mwanga Basamulekere yali musajja mugezigezi era nga mukujjukujju yasobola okwemulula n'agenda n'ateesa n'abazungu abamanyikiddwa nga ba Imperial British East African Company abasinga betwasomangako mbu Aibieko. Yamala okuteesa nabo ezimu ku nteesaganya ze yateesa nabo zaali nnyingi nnyo naye yasinga okuba ey'amaanyi kwe kukendeeza ku bitiibwa bye
abikakkanye. Bw'amala okuteesa nabo abazungu bano nga keziganyiza otambulira wansi w'ebiragiro bye baamuwa obusobozi n'amaanyi n'akomawo bw'atyo mu mwaka gwa 1800 oba eddaza 1889 n'alamula Obuganda okuva awo paka 1897. So abazungu abo bamala kudda mabega bwe. Era omukulu ono Mwanga agenda okufa nga sijjaga abalokole balokoka abakatulika baba katulika abasiramu basiramuka ng'afuuse mu Protestanti era nga n'okubatizibwa yabatizibwa. Yafanga nagambye enzingu 8 gazeganye ezooba muzigo 1903 ku myaka 35. Wabula agenda okufa nga musajja yafuuka munnaddiini lukulwe, yalina abakyala 17 beddu. So ngenda kweta ebyafaayo bingi ebya Ssekabaka Mwanga olaba okusoomoozebwa kwe yasanga mu bukulembeze bwe ng'alamula Obuganda. Ngenda kuba mbikweta gwe kyogenda okukola ogenda kuba weekuumira eno ng'obigoberera osobola okubitegeera. Naye nga gwe wenna amanyi obukulu bw'olunaku luno 3 June oba Ssebaaseka olina okubanga olina okusiima omuntu yali mabega w'olunaku luno kuba bangi mu obujulizi mbuseba abajulizi bakola ebyamagero senga teyabookya senga ebyo byamagero byammwe tebibaawo. So with all due respect anzisaamu ekitiibwa Ssekabaka Basamulekere Daniel Mwanga ow'okubiri Mukasa yali Ssekabaka wa Buganda owa 31 ne 33 bingi nkyaleeta kalira. Nze Ndawula Daniel.